abagamba kolenja mbagamba etya bakuziza mbateekewa mbagambe tate yalazewa mutateekeze kuleteyakomyewo abagamba bagamba etya bakuziza babiri obateekedde titateekeze kuleteyakomyewo tateekeze kola teyakomyewo Obuzibu ekiro ku ssaawa nga 10 abasirikale baffe abakuuma ekiro bwe balumbiddwa abantu be tutannamanya ne babatta ne babba ne ssente ezabaddewo n'okukangakanga abaana ababadde bakola ekiro. Naye twakubidde poliisi n'etuuka n'etandika okunoonyereza. So katusabe Katonda tuyambe abantu abo bakwatibwe bavunaanyizibwe ng'amateeka we galagibwa. Ate ne tukubira ne gavumenti omulanga eyongeremu obukuumi obw'amaanyi mu bifo nga bino, kuba batulagira okubaawo n'abasirikale 2 be tulinawo obulungi, naye ekiraga nti nabo baba tebamala
ne tusaba gavumenti naye obukuumi bwayo ku makubo nga zino zaayiwe ebwongereko tusobole okwewala embeera ng'eno obulamu bw'abantu okuba nga bugenderanga obwereere. Saabaddewo nabadde waka nenfuna essimu okuva ewa supervisor wange nga ŋŋamba nti balumbiddwa, nange nenkubira bekikwatako okudduka okulaba embeera, ne baŋŋamba nti abantu abakuumawo babasse. Nange kwe kuteekayo obuvunaanyizibwa nenzija ndaba ekigenda mu maaso, abakuumaddembe ne bajja ne batandika ogwabwe. Enzira nga we tulabye mayiti we zibadde zifaanana, balaga nti babakubye ebintu ku mitwe gyabwe. Kuba omukuumi eyabadde atudde wali eri ku supermarket ye teyavuddewo ne we yabadde atula mu pozishoni ye. Tewalaga nsitaano yonna, ekiraga nti abantu bano bakugu nnyo ate ekintu kino bakyetegekedde ebbanga. Owokubiri ne bamusanze awo ku pozishoni ye era naye we bamuttidde ne babajjako emmundu gye babadde nayo ne bagisuula emmanga eri mu leerwe. Okusinziira ku mwana yabadde ku mulimu ekiro atulaga nti yabadde muntu ng'alina mu bigere, yazze tali amudi nga talina bikangakanga, era emmundu ey'abano gye yakozesezza okukanga bapampa atendanti okuwaayo ssente, naye nga bano obulamu bwabadde bumaze dda okugenda. Abakuumi babakyusa buli ssaawa 12, akola okuva ku ssaawa emu paka ku 12 baba balala, n'abakola okuva ku 12 era okuddayo ku emu baba balala. So mu lunaku tufuna abakuumi ba mirundi ebiri. Tesobola kuba na mannya gaabwe okuggyako kampuni eba yabasindise yemanya be yasindiseewo. Bagiyita Langa Security Company, ebadde yakakyusa okwebbula mu Blue Light kuba tubadde ne Blue Light emabega, ne bakyusa erinnya kubeera abakozi basigadde be bamu ne management yemu gye tubadde nga tusasula yemu, naye ng'erinnya baalikyusizza. Sitationi yaffe twateekawo etteeka we ziwera ssaawa 5 oluguudo lwaffe teruba bize nnyo, luba lukendedde emmotoka. Abakozi tubalagira okuba mu kizimbe munda, nga security eri ebweru ye erina obuvunaanyizibwa okujja okuyita pampa attendant okusaavinga kasitoma. Kati omwana yabadde ku pampa atugamba nti yabadde mu ofiisi munda n'awulira ppiki ng'ekuba eŋŋombe n'atavaayo, ng'alinda afanda gy'amukime awe kasitoma amafuta. Ne watwala eddakiika nga 5 ng'awulira ppiki ekuba eŋŋombe, naye basikali tebajja kumuyita. Kwa ye ndowooza bawujjaddemu ng'abantu ba bulijjo. Omwana n'afuluma n'asaavinga kasitoma amafuta. Mu kusaavinga kasitoma amafuta bagenze okuwulira nga afande wali waatudde afuluuta nnyo. Owa boda kwe kubuuza nti ye omukuumi wammwe ng'afuluuta nnyo ono. Ko omwana n'amuddamu nti alabika yeebaseemu, kyataategedde nti babadde baamusaddaase dda, baamutemye, baamufumise azaaki. Kati we yayinzeeyo mu ofiisi munda, noono kwe kumuggyirako ne kubaako omusajja eyamuggiddeko ng'alina eyo emmundu gye bagenza okuzuula nga ye y'abano bennyini abakuuma. Ekiraga nti ono yazze talina mmundu, n'asaanyaawo bano n'akozesa eyabwe yennyini okulumba bali bapampa attendant, kuba boko obwo obudde baba munda bamala kubayitayo security ne balyoka bafuluma ebweru. Embeera yatutuuseeko batuzze mu biwundu kubanga emabegako twalina ab'ebijambiya, ne tufuba okubeera n'aba security ne batuyambako embeera ne kkakkana. Ate kaakati bino ebizibu by'okutemula abantu nga kati ku ssundiro lyaffe lino eddungi eribadde lituleetedde enkulaakulana mu kitundu, twongera okuvumirira embeera ng'eno era tusaba abakuumaddembe tubakubira enduulu bulijjo batwongeremu ku maanyi tulabe ng'embeera evaawo, kuba abantu bali ku bunkenke bakoze ebyabwe n'ebintu bigenda bityo nga buli n'obulamu bw'abantu obutazzikawo. Tetukyebaka, tetuli basanyufu.